neewuunya nnyo. Omusajja ono ali talina kimwogerako kyonna era ng'omu ku bantu abaddewo ategeeza nga bamumanyi nti ye mukwasi era nga badde akola ku supermarket emu Erugogo. Kigambibwa nti bamusaddakidde mabega w'akayumba okuliraana Nakawa we bamenya amayumba ga leerwe. Abantu abakuŋŋaanidde mu kifo kino benyamidde olw'engeri omuntu ono gye yattiddwamu era ne bavumirira ekikolwa kino. Agamba wane wantu wano wakyali wabinywazeemu mutima singa aliwo okutayizaawo kibakolawo naye wakyali wabinnya abantu bakyafa. Obutemu bususse simena kumanya wakati omusajja ng'oyo mukusanga bamutta kitegeeza situite yaffe naye si nungi. Ono ye bamuse bubi nnyo omuntu obatuka okusaliramu ebiwoowoolo n'obusajja n'amatu buli kimu tebalina kibamulekedde mikono. Amawololo gonna amatu bagasaze olulimi kiwulira byonna baabitune abantu baleka balina ekigendererwa si bana ababbi abaana batumula abantu. Kino kirabika kyabadde kigendererwa nga yadde musawo Muganda yabatumye ebintu bino. Bakukulumidde abamenya amayumba mu kino kino ate ne balekawo ekisiko nga bamenyi b'amateeka mu basinziira ne batandika okutigomya abantu. Abakesisi batuyambe nga bwe bamenya obuyimba bw'abantu ku nguudo. Buno bwe buti bulina mugaso eno kubuuza nga bajja ne babujjawo. Kati wamaze emyaka gigenda mu 5 tewaliwo kikolebwawo ensiko eri awo tebasobola wadde ogikiryalinga. Bakasiramu kazi yalinga wa 6 mu myezi ng'ebiri. Kati akayumba kakano kali mu kava omuntu bakuteko ne bakutirawo ndeetere omuntu akuyamba. Bagoba abantu ku kkubo bagoba ki kati kubo teri yadde security. Poliisi okuva ku Jinja Road ng'ekulembeddwamu akulira okunoonyeza ku buzibu emisango Ronald Bogere etuuse mangu era Bogere n'ategeeza nga bagenda okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bagwa mu bufu bw'abatemu. Patro bakola lwakuba tosobola kutegeerawo bwe banabeera ssaawa ezo naye nga poliisi eri wano. Ye nannyini kifo n'akayumba wasangiddwa omulambo John Onyango poliisi emututa beekobya nnyonnyola ku ttemu lino kyokka nga waliwo omukazi gwe basoose okukwata ne baagala okumutwala abantu ne bategeeza nga bw'atali mulamu bulungi era ne yeemulula nga bw'ayomba. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Abantu basabye poliisi okwongera obukuumi mu kitundu kino bwe batyo ne basaba ne KCCA okumenyawo akayumba kano kubanga abakozi b'ebikolobero bandimanke beeyambisa okwekwekamu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.